Okuva obulwadde buno bwe bwatabuka nga batukebera nga tulina obutwa nga buli ekibumba bugenda bukirya, baddokita baatuwa amagezi okulaba nga tufuna obujjanjabi obw'amaanyi okulaba nga ekibumba ekyo kiddawo kizimba n'okunuunamu obutwa. So kati tuli mu kunoonya ddagala ery'amaanyi, baddokita bagezezzaako okulaba nga tunoonya eddagala eryongera okutuyamba ekibumba ekyo kiddewo kuba obutwa bukirina n'okubunuunamu tugezezzaako ko. Era neebaza baganda bange bonna, sijja kumenya mannya kuba bangi abalwanya okutuuka ku ssalino, kuba kati nsobola n'okusimba n'entambula luli nali sisobola okulaba nga nfunye obujjanjabi nensobola okuba nga kati nsobola n'otuula. Naye Honorable bwe yajjidde yasanze at least nkoze eki ngenze envumbavumba. So mbeebaza buli muntu atadde tafaali ku bulamu bwange nti mwebale nnyo, mwebalire ddala nnyo nno ddala. Saba Mukama abawe omukisa, abawe obulamu obw'essanyu ne famire zammwe aziwe omukisa, kubanga essaala zammwe n'abasobodde okuleeta kye muleeta ensonga lwaki wendi n'alibadde nafadda. Neebaza Honorable Segirinya ono y'omu ku bantu abalwanye nti kuba yava mu kkomera yalwana looza amala nnaku nga ng'ovudde ku kiro kyabadde nti mulwadde olwafunamu olungubanguba najja. Fakti yansanga n'ambuuza, naye Mulwana oli muyimbi lwaki togenda mu studio, embeera ki gy'osobola okuyimbako? Ne ngamba okuggyako nina kuyimba nti abantu babi, kuba abantu busaako kino ekyokumpa obutwa bantu. Era nankwata studio ali awo, nankwata nangamba tugende mu studio, nasasula studio. Era ne video eno gye tuva okukola Honorable yagambye Mulwana ate tolina kufanga ate omuntu wennakabulemu nga omumanya ebigambo bye, omuntu wennakabulemu olina okuba nga oli muyimbi, katugende tulabe kuba tojja kugenda kukwata nkumbi, tugende nkutwala ekole video oddemu okuba nga abantu bamanya nti oli muyimbi. Bayinza okuba bagamba nti Adam obuyimbi wabuvaamu, kujjana era tuva kukwata video n'afiisa obudde olunaku lwonna n'alumpa. So kintu kyanjawulo nnyo. Abaganda bange mbeegayiridde, waliwo kiri wa Adamu, enkya kiri wa Segirinya. Nganze era ngenda kuleeta tafaali eryegasa gye sisobola kwogera kati olw'embeera gy'omanyi, olw'embeera gy'omanyi musajja akava mu kkomera ekintu ng'atodde kinene bulala abantu ne batya. Kikyali kiri muto naye nga nange nyina okubaako kyentoola ku muganda nga Adamu ono, because ndi kyendirwa Adamu. Bwe nali nzija ku bwa kansala Adamu yajja nanyimbira ku bwereere mu kawempe, n'ayimba ennyimba ku bwereere nga sirina kyakumuwa wabula nga musiibuza jambo, n'atambuza oluusi ebigero, oluusi n'alinnya booda ne yeeyongerayo, naye nga nnyimbidde. Era abalonzi ku bwa kansala ne banondo obwa kansala bwe bwantuusa ku bwemupi. Kyovala bwe nawulidde omulanga gwa Adamu nadde nnyina kudduka misinde. Ate si nze nzekka, Adamu ataddeko abantu ettafaali, abantu bangi, abantu bali mu paliamenti awo lwa Adamu. Mukama waffe Dr. Besigye, Adamu we yalwala, oyinza okuba tomanyanga. Naye mutegeeza Mukama waffe nti musadde wa Adamu yalwala toka kwa balabala, olwo oluyimba lwakuba hiti nsi yonna. Lord Mayor Elias Lukwago, Mukama wange musajjawo yalwala, twetaaga buyambi, musajja waffe abeere bulungi. Madamu Winnie Kiiza, musajja wa Adamu yalwala, twetaaga buyambi. Nandala Mafaabi, musajjawo Adamu yalwala. N'abakaba paliamenti bonna, nze ngenda kuwasaganya abakaba paliamenti naddala ab'ekibiina kya NUP n'abeefudisa bambenyinako mikungo benyinako omukwano. Mwejuche Francis, musajjawo Ssebo yalwala Adamu. Oyinza okuba obadde tomanyi, naye kati tuyite wano omulengero mulabe bwafaanana. Yalina kiro, Adamu yali aweza kiro 2, twepimanga naye kati alina 42. Tugenza okuddamu omupima alina 42, tusiŋŋaŋŋanako busiŋŋaŋŋanyi. Nze nange baali tebannankwata, nalina kiro 98. Nagenza okudda nga 5 gasigadde mu kkomera kiro 5. Tugiyita kyakusaaga. So omuganda waffe embeera gyali mu si nnungi, yeetaaga buyambi, yeetaaga kulaba nga ajjanjabibwa. Mwannyinaze yinguliri tulinawe, oli mulungi nnyo mu mobilization. Oli mulungi nnyo mu mobilization. Adamu nange yalwala. Nyanzula Dolini, Adamu yalwala. Kuba wayinza okumanyi bati manyi ng'oluusi n'essimu Adamu zaamubulako.
kakati kyekiseera bamanye kyomusajja tali mu mbeera nnungi. Yino poloti etundibwa n'ennyumba yaamu esangibwa wa Kisonga wakava enansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze, amakubo malungi era n'ebikondo byolaba bye byawula akabanja mweri ku banneiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okulya mu kibuga Kampala. Naawe ayagala poloti ez'ebyapa 15 ebuddo omukubira ku ssimu wansawo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Abapasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansawo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansawo ku call ne WhatsApp, kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu, oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansawo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa keedi oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansawo ku screen yo. Amannya nze Segirinya Muhammad, mbaka wa Parliament wa kitundu kya Kawempe North. Bw'ondaba n'Adamu Mulwana ono teweewuunya kubanga ndi kyendi lwaye anyinako ettaffaali. Adam Mulwana ono musajja wa byabufuzi ate musajja artist, musajja muyimbi. Naye embeera bwe yamutabukako n'alwala ng'ate Segirinya sisobola kutuula kubanga mulaba muganda waffe embeera gy'alimu. Yadde nange ndi mulwadde naye ate waliwo omuntu lwakusingako. Adamu tali mu mbeera ya mulembe era olunaku olwaleero mundabye nga ndi naye nga tushootinga video okwongera okulaga abantu embeera muganda waffe Adamu Mulwana gy'alimu n'abantu okumanya nti muganda waffe tali bulungi era tulina enteekateeka nnyingi nnyo ez'okulaba nga tumutaasa abe ng'asobola okubeera ng'atereera nga mu mwezi otulowooza ne ku kawoshi mu Kawempe eyo njagala gitekeka, njagala kunoonya venue tulabe nga tusobola okuyamba muganda waffe ono ate ne mu Makindi omuno namwe mumanyi nti budde bwonna mugenda nammwe kola enteekateeka tulabe nga tumuganda waffe ono tumugattako ettaffaali kubanga embeera gy'alimu si ya mulembe. Yali musajja anyirira, yali musajja asobola okweyimirizaawo, yali musajja asobola okubaako byakola naye ne bw'omulaba kati amaziga gamukulukuta olw'embeera gy'alimu. N'olwekyo ŋŋanza omulwanirizi w'eddembe, ŋŋanza omusajja amanye ennaku, ŋŋanza omusajja ayagala buli muntu abeere bulungi. Simadde siyinza butajja wano kulaba nga muganda waffe Adam Mulwana tubeera naye mu mbeera yonna kubanga nali nkoze eddwaliro nga Adam Mulwana ono obutwa bwalimu lisobola obbumujjanjaba naye eddwaliro lyagwa. Kitegeeza Adamu yeetaaga either Nairobi Hospital oba yeetaaga Aga Khan oba yeetaaga mutwala UK oba London abe ng'asobola okubeera nga ajjanjabibwa atereera. N'olwekyo leero tubadde mu video shoot okulaba nga abantu mumanya kiki ekigenda mu maaso ku muganda waffe kuba musobola okubeera eyo ne mulowooza nti babintu byakusaagira. Manya abantu baffe bategeera omuntu nti mulwadde ng'amaze kufa ne baga musajja adde mulwadde kyokka ng'omuka tegukyaddamu gwe bategeera nti musajja adde mulwadde. N'olwekyo bino si byakusaaga, bino si byaki, musajja waffe mbeera gy'alimu si nnungi. Munnange nava mu FDC ne nnyingira Nuupu nga tulina Adamu mu FDC ate era Adamu ye ali twin one ewo mubanda gyali ate neeno gyali musajja si wakusaaga. Ali wa revolution wankyukakyuka wa bonna ye ali ku struggle etambula. Kitegeeza nti tewaliwe kindobera kubeera n'Adamu kubanga kyaliko kyendiko. Fena tuteeba mugundi mu college gyateeba gyenteeba ate era mwamulaba ne mu campaign ezaggwa ezamugana ngeno ne balibati Kyagulanyi Sentamu era Adamu yakola ki y'omu ku basajja abavaayo ne babeera naye. Twagala tutaasa obulamu then tulabe nga muganda waffe atereera.
Adam yeetaaga ebintu bingi nnyo. Ekisooka yeetaaga ya tiketi okugenda jjanjabibwe, yeetaaga ssente ez'obujjanjabi zetulina okubeera nga tusooka tudipositingeko, tukyalinda quotation ku malwaliro agamu ge twawandiikidde babe nga bagituwa beetaagako deposit ssente meka mugana ffe okusobola okutravlinga because waba agenda mu America tuba tulina okusooka odipositingayo ki okudipositingayo ssente. Waba agenda UK era bwe kiri pozi Nairobi n'Agakani yo ne bwota depositingayo n'ogenda musobola okukikwasaganya. Agogonga manyiko bulungi naye gali amalwaliro amalala nti bo depositinga then nga bakuweereza invitation. Kati invitation gyotwala ku embassy ate okufuna ki okufuna visa. Nolwekyo yeetaaga ebintu bingi nnyo. Kati abantu tunatandika campaign eno ey'okusonda abantu ze banaakuŋŋaanya ng'era tubalaga accountability nga tubabuulira ntutuuse wali paka muganda waffe bwe tunalabanga obulamu bwe tubutaasa. Ffe baatuteekako dde ekyokubeera nti abayimbi baki bonna balwadde naye ng'ate abafa ffe tuziika abo abaatwogereranga nti tuli baki balwadde naye noza tebamanya nti twabaziise. Naye Adam baakirowoozaako nakyo era ne kituwa okubeera nti tugenda ku check up, general check up. Ne bamukola general check up, results ne zidda ng'ali mulamu. Kitegedde kati ne bagamba nti tukole ate ennene. Kati ennene mwe bazuulira buno obulwadde omukola ki ekigambibwa nti system y'ekibumba siiki sintofu. Nenteekateeka nga bwe nagambye wali emabega nti okuyamba si bbanja, waliwo ate abantu abakyalina ekisa. Tetukaka muntu naye gwe lumiri lwayaga nga lumiri lw'ensi ye nti Mulwana ng'oggyeko okuba nti Mulwana ayambako kinene ku music industry, ayambako kinene mu politics. So baveeyo ate balina n'obuyinza baveeyo bayambe omwana. Kitegedde buli gwe yayamba kale naye amuyambe. FDC ekibiina kinene bakuŋŋaaniranga awo ng'owulira ali eno ndi eno lira ndi ggulu ndi aluwa naye tetubalaba mwaddawa bannange. Muleme kubeera nti we mutuuka omuntu mweyambisanga kuba kutuuka nga mugenda ate nemumala ate ne mukola ki kusaawa eno abeetaaga wano Mulwana waabeetaagira bannabyabufuzi abaamukozesanga. Simanyi ng'eki gye baamukozesangamu naye bannabyabufuzi abaakolagananga ne Mulwana wano Mulwana ke kadde kaabeetaagiramu naye abalabe nti mumbeereddewo. Please mujje muyambe Mulwana asobole okubeera ng'atereera. Sente financially sente ze zitusumbuwa ndowooza. Okitegedde bwe tolina bulamu bw'ojja kuleetera mu kikopo omuwe naye wojja ne sente n'ozimuwa ate yasobola okuva wano ne tumuteekerateekera okugenda ate owa oba Nairobi ku Agakani nasobola okubeera ng'atereera. Gwe twala nti sayidi ye ey'ekibumba yeriko obuzibu. Kitegedde nti ekibumba baba balina okugenda ne bakikebera ne bafuna ekituufu kikyeki. Tetwagala byabufuzi naffe tulinga baana nasinga okuleeta ekingi fa kulaba amagezi g'okola ki gw'ogenda naye. Kati ye yavaayo nti ye wa byabufuzi. Okitegedde nnefe abatali abaleese nga weeyanze naye kakati gwe omusajja yayimba nze Mulwana obuddewo bonna obaddewo mbadde muwulira mu politics ng'ali ne opposition naye bali we banajja nga bwe boogereza abalala bajja bamwogereze keekadde akuyamba akubalamu amagezi gwokola ki netulina akuwa switi gyokola ki buno kisaawa kati Mulwana takyalina budde bwakugerageranya nti kuswala wabula ayagala bulamu. Kitegedde kusaawa eno ayagala ki twagala aleeta ssente Mulwana alamuke. Kitegedde maama nabbanja oba osobodde ezivuga ozireeta. Honorable Kasolo ate oyo omuganda Honorable Kasolo Mulwana mulwadde Adam Mulwana ate mukwano gwaffe oyo yatugatta talina tabu ajje irabe Mulwana mulwadde tali mu mbeera nnungi. Balamu naawe vaayo ojje olabe ani Adam Mulwana obeeko kyokoze ki. Mama Nareiso naawe vaayo tulina muto waffe wano mulwadde twetaaga buyambi ate oyo bannanga
oyo ne Maama Fiina abo bagenda wala era singa simanyi katanategeera butegeezi Maama Naresu ne Maama Fiina baabo basitukiramu naye nammwe abalala tubekyakulabirako eriki bannaffe abalala tuyambire wamu kino si kyakusoosolamu nti oba ne tuyambire wamu sero eziva eri movement zijje Mulwana alamuke kinaba kusalawo kwe baani abanfudde omulungi baani abandesembe bubi bannabitone mbakubiriza kati mu parliament tulinayo muganda Ferudamani tulinayo Jofule Lutaaya ate era basajja ba Adam actually we mbadde nkola atabo mbadde bambeera bidde nti era nkoze bulungi nnyo kubanga abo balina no soko kulembera olutabaalo bannabitone naye kati walina okubaawo enteekateeka ekolebwa kuba tubanga tulinayo Jofule Lutaaya muganda affe honorable nga tulinayo ne Ferudamani basobola okuteekawo enteekateeka ne tuleeta proposal ti munnabitone bw'abanga alwadde abeeke ennyambibwa gyayambibwanga mu parliament kuba etafaali bannabitone tebaleeta ku ggwanga ddene ennyimba ze bayimba z'amakulu bayinamu message gye bateekamu eyamba ensi eno lwaki bwe bafuna obuzibu ate oluusi tugenda mu kawash kuba yebaawaawo immediate kubasondera ku gundi ku live tibanange muyambe ate oluusi akasente ne kajjanga katini naye akasente bwekama akavudde wali mu parliament ate muyinayo representative abasobola okubaako kye boogera ku nteekateeka eno ndaba nga kijja kubeera nga kituyamba n'olwekyo bannabitone basaana okusalira amagezi ate ne bannabitone nabo okwekolamu omulimu ogwawamu kubanga enkokola zisuuse bannabitone onawoza nze ensinga kakati abandi badde bekolamu omulimu okulanga bayambagana nosanga bali mu kulwanagana ni asinga nze ensinga gundi gwosinga nze heavyweight akati ebyokulwanagana bwe bito tebiyamba kyovala munnabitone oluusi afiirwa n'alwaza nga ne ssente ez'okumujjanjaba bambi tewali ate nga naye oluusi talina kubanga akasente kafuna ebikatwala bingi bannabitone akasente ako ke bafuna bakakozesa oluusi mu kuyamba kati Adamu ono musajja namuyitanga nga ndi mu zi charities ne mugalu abanene ekawempe balina obuzibu tebalina kyakulya jantugendere tubakyalire n'aleeta abiri nendeete abiri ne tugatta tugenda tuyamba abantu kitegeeza nti n'akasente ke yafunanga Adamu era ayina we yakasonsekanga ayina be yayambanga kati olero wabanga afunye obuzibu tetuyinza kutuula naffe tuveeyo tumuyambe kuba enkola eriwo gwoyamba leero ate nkya yakuyamba Adamu abadde ayamba naye kati takyasobola kati ffe tulina okumuyamba yembeera mwe tutambulira yensonga lwaki nyamba nnyaba ne bagaa Segirinya oba mugagga siri mugagga kubanga okuyamba si bugagga okuyamba guba mutima abagagga bangi nga tebayamba ate abaavu bangi nga bayamba naye abantu balina okukitegeera nti gwoyamba leero enkya yakuyamba n'olwekyo Adamu tetuyinza kutuula ng'ali mu mbeera ey'okubonaabona n'olwekyo baganda ffe Jofule Lutaaya honorable muganda Ferudamani muganange Kayemba Solo bwe kiba kyetaagisa kolalo show tugiteeko oba ku Freedom City nga yakuyamba Adamu nakyo kikola tuga nti bannange toka kwa balabala musajja ffe tumunoonyeze enteekateeka ey'okumujjanjaba tumunoonyeze ssente ez'okumutwalira oba yindi yajjanjabwe ne bwe tugiteeka wali ku gundi ne tugiteeka wali ku papaazi nawo wakola oba akamwesi wali ewange nawo wakola tulabe nga muganda ffe tusobola okumunoonyeza akasente mbeegayiridde bannange tuleme kubeera kutuuka lunaku olundi kale omusajja singa twamuyamba singa twakola bwe tuti singa oyo gwe twagala okugjawo kyovala Segirinya nange sinaba kutereera naye ate Adamu embeera gy'alimu ate embi esinga ku yange akati munno embeera bwe beekusingako ate muyambe olaye ng'abeera mu mbeera ennungi n'olwekyo Adamu nja kuyimirira naye mu mbeera yonna ne bwe kiba kyetaaga mutwala ku parliament wali buli mubaka tumutegeeze nti Adamu waffe mulwadde tugenda kugendayo mutwale buli mubaka nti ono Adam Mulwana twetaaga buyambi ono Adam Mulwana twetaaga buyambi ono Adam Mulwana ngenda mutambuza nga bonootunda enseenene mu kibuga enseenene nswa menvu bwe ngenda okukola Segirinya ne mu kibuga omwo nja muyisaamu omwo munaku aluwa paaka era nsaba poliisi nti muganda tetulimbya abufuzi tuli mu kusondera muganda waffe saagala muntwale misinde ochola nkusabidde wano muganda wange nti budde bonna nja kuyisa Adam Mulwana mu kibuga omwo nga ngenda nsonda ssente z'okumujjanjaba nti banne muyamba Adam Mulwana muyamba Adam Mulwana ng'abatunda amenvu bagenda bayimba bizinesi ezaabwe ng'abatunda enswa bagenda bayimba enswa zaabwe ne muganda ffe tugenda okukola kwa twagala taasa bulamu bwe tunaatuula obutuuzi mbabuulira mazima obulamu bwa Adam Mulwana bujja tugendako ate tutandike kale singa twakola kino bantu bajumirwa nnyo okuwa amabugo okusinga ato okutaasa obulamu walwaki muntu ayagala nnyo awunya amabugo ne bwe muganda tutaasa obulamu ayitakkiriza n'olwekyo
tuve prevention is better than cure, tutaase muganda waffe abenga asobola okubeera ng'aterera. Amalwaliro g'omu Uganda nago malwadde go gennyini. Ti amalwaliro nago malwadde. Kakale eddwaliro jatwalayo omuntu balina panado balina ki betulina kati Adam Mulwana eddwaliro lyandigenzeemu erina specialized medication yandibadde Mulago Hospital. Naye gwe omanyi ekiri e Mulago Hospital. Eddwaliro ddwadde n'okusinga abalwadde abagendayo. Kale omusajja oyagala tumutwaleeyo tekisoboka kiruddu gituukeko. Yo yokka yokka nga wakatuuka wali ekivundu ekiri wali muganda wange. Era nagambye Alani aneekwate waliwo baganda bange abali ebweru abaŋŋambye nti basobola okujja ne bafuuyira constituency. Nga bagenda ofuuyira yange perfume naawe ekiruddu bamufuuyire constituency ye ekivundu kiveewo. Kati tuddire Adam ono musajja international icon tumutwale ekiruddu muganda wange. Tetusobola kikola ekyo. Ekivundu kyokka bwe kineegatta ku bulwadde obumuluma tajja wezaawo na wiiki. Bwe tumutwala e Mulago ekivundu ekiri e Mulago tajja weza wiiki. Tulina mutwala mu ddwaliro erina specialized medication tulabe ng'asobola muganda waffe okubeera ng'aterera. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.